webale kubanga ochekumide ku Babi Television Uganda yonna gy'osinzira okubanga otambulira wamu naffe nakusa n'okutuuliriza olunaku olwaleero okwekalakaasa UK kuzzeemu nate mu part 2 oluvannyuma lwa bannayuganda bannaffe okulaba nga bayimirira wamu naffe wano mu ggwanga lyattu erya Uganda okulaba nga beekalakaasa ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda okuli ensonga y'Abaganda baffe abaawambibwa abaasibibwa nga tebalina musango. Jjukira nti ekiriko ne Parliament era nga tukyayongera okubanja gavumenti wa gye yateeka abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform era nga wenjogerera essaawa zino olutalo lukyali mu Parliament era nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yalukulembeddemu era nga tukyabanjiza ddala abantu baffe oluvannyuma lw'okwesigama ku ebyo ebyogerebwa bamu ku abo ababaka abalina obuvunaanyizibwa okukufulumya alipoota ekwata ku bantu n'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku bantu abawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukimanyi mwenna nti okuwagira Bobi Wine mu wano mu ggwanga lyattu erya Uganda gwafuuka musango era ensonga lwaki we bategeka okusaba bagamba nti tugende tumunone ku Entebbe Airport bakwata abantu ne babasiba nga tebali violent. So okuwagira Bobi Wine wano mu Uganda gwafuuka musango naye ate niwe munakola ki omuntu ye twamwagala era ye muntu waffe gwe twalanga president waffe omulonde yadde nga entebe yaffe mukyagyeremezaamu. But anyway okwekalakaasa UK kukyagendera ddala mu maaso. Jjukira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze emyaka egiwererako ddala 10 nga takyalinnya mu ggwanga lino erya UK olw'ensonga ezitali zimu olw'ensonga nti UK oba Bungereza oba England yamuwa ban ya myaka egiwererako ddala 10 nga talinnya mu nsi eno. Kigambibwa mbu Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku baabo abeekiika mu kkubo lino ery'okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amulabisa olw'ebikolobero byakola ku bannayuganda nakosa n'okubagamba nti balekeraawo otteeka mu Uganda ssente ezirekozesebwa okuba nga batulugunya bannayuganda. Bannayuganda okwasisinkana naddala baabagala enkyukakyuka naye ate kino tekyalemesa bannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza oba UK okulaba nga basigala ku mulamwa n'okuyimirira wamu ne bannayuganda abali wano lwaka ggwanga lyattu erya Uganda era still bakyayimiridde wamu naffe okulaba nga beekalakaasa okulabisa Museveni n'ebikolwa bye byonna era nga basaba kwekalakaasa kuno kwakulembeddwamu n'omulamwa ogukkiriza ogusaba gavumenti ya UK esobole okuba nga ekkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga adda mu nsi eno kubanga baani gye baamuwa erabika nga yaggwako kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti baani eno ekunukkiriza emyaka egisukkira ddala mu 10 era nga alina essuubi nti eggwanga lya UK lirina okuba nga litunula mu nsonga eno olw'ensonga nti baani gye baali baamuwa yaggwako nga neweekityo balina okutunula mu nsonga zino okulaba nga nate addamu nakkirizibwa okusobola okulaba nga adda mu ggwanga lino okusinkana bannayuganda ab'enkyukakyuka naye nga atuusizza okwebaza kwe eri bannayuganda abasinziira mu ggwanga lino mu bibuga eby'enjawulo ebisangibwa mu UK okulaba nga beekalakaasa okwegatta ku bannayuganda abawambibwa nakosa n'okulaga obutali mubativu ku nsonga gavumenti ya Museveni wekwatamu ebintu byayo nga kosa n'okukwatamu bannayuganda. Abantu baffe bangi nnyo betukyabanja gavumenti ya Museveni era nga bakunukkiriza mu 10 n'okusobamu waliwo nti betumanyiiko nti gye bali mu kooti ez'amagye okusinziira ku President Museveni ye ng'ayita mu bwogezi bwa poliisi batera okukozesa okulya Onyango n'Enanga ate
abantu abakwatibwa nga beekuusa ku kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyennaku nti ate tebatwalibwa mu kkooti eza bulijjo abamu wabula babatwala mu kkooti z'amagye ne bavunaana emisango egya naggomola nga bagibasibako na busibi kubanga toyinza kukwata muntu n'omujja mu maka ge n'omutwala mbu oli muyeekera simanya ne babakwasaganya ne ba ADF bakujja waka bagamba oli wa ADF. So kati ebintu ng'ebyo bannayuganda bye tulina okusitukiramu okulaba nga tukola ki tubanja abantu baffe abawambibwa watali musango. Ffenna tukimanyi bulungi era nga tukikakasa nti bonna bannankyukakyuka abawambibwa tebaalina musango. Bw'otunuulira enkwata gye bakwatamu abantu bano babanona mu drone kiro, abamu babakwata kiro, abalala babanona misana ne babatwala nga ababbye. So kati bannayuganda ffe tulina otaasa bannaffe kozesa hashtag nabbanja free all political prisoners era osobola okukozesa nti we want our people. Tusobola okuba nga tubanjiza ddala abantu baffe olw'ensonga nti bano abasajja tutababanje bannayuganda bannaffe oba oli awo si beetegefu okulaba nga babata. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye ababaka nga kosa n'abo abafuna omukisa okwogerako ku marediyo ga TV basobole okuba nga bateeka gavumenti ku nninga okulaba nga babanja bannayuganda bano abawambibwa awatali musango. Kanfune obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe obuwulire n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyozageza ku nsonga eno b'endala ne mutandika okudda mu nsonga eza polisi muli mu kwebuzaabuza, muli mu kubika kizibu kiri. Tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino ekiwamba abantu panda gali egenda maaso kati ekubisaamu eyamini emirundi egisukka mu 3. Ebyamini babiwandikako bwandisi paka kati tukyabyoggerako. Bino bigenda maaso olunaku lwa leero. Nja kwogera ku waffe gyemba, nze nva Buganda. Era tumanyi nti abakulembeze baffe be batwogerera. Naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa. Tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Tebangawo. Kati musango okuba omusiraamu, musango okuba omuganda, nze kennyini baali bampambyeko. Genda obuzeewo nebbo zaake. Ndowooza obubaka obuwulidde buva wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga busindikidde abo ababaka bonna abafuna omukisa ogwogera ku radio ne boogera ku nsonga ezitalina makulu ze batalina kuwa makulu. Wabula ng'ensonga enkulu ze bateekeddwa okwogerako kwe kubanja bannayuganda bannaffe abawambibwa batali musango okulaba nga bateerebwa era nga abo bonna batakyogerako era nga bano bali ku byabwe beebuzaabuza. Bw'esooka wetunulemu nti omubakawo yali alina kye yayogera oba alina kye yayogedde ku nsonga zino ez'ekiwamba abantu. Oyo nno omanya nti waliwo ka question mark oba waliwo akabuuza ayinza okuba nga munnaye ali mu umbrella eno naye ng'ate yakuyitamu dda n'alya ssente za Museveni. That has been all for now. Thank you so much for watching Barbie.